njagala mmanye zenga kibagamba n'olwaleero nziramu ne kibagamba ti ebifo byammwe bye babalonzeemu tebiina mulamwa nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone nenesimbawo genda mu parliament nga njagala kukozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanganga mu komiti za kosase za komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bw'ayagala okukozesa obwo abakasukire bukulamuzi mulwanira obwo nga bwanyagulula eggwanga. So kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kubateekera obufo obwo mu maaso. Anonyamu mmwe kati mweba elite. Omulama gwe twajja nagwo abantu bali bagala kweddiza nsi yaabwe era balaba nti mummwe kuba mwe bakansalazi mwe bakulembeze abatuukira ddala ku bantu. Abantu omulama gwe baliko tebaguvangako gwakweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromised kuba musobola okubeera compromised nga temumanyi nakumanya nga tomanyi kumanya nti ovudde ku mulama n'otandika okugetinga comfortable. Ensonga lwaki mpisa ono omulenzi mumulabe be bano abantu betulwanirira mu mbalirira yaffe. Twabazenga abaana abasuka mu 13 bali mu kkomera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 6. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amaloboozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogenze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu bantu kubajja mu busibe kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM kokasi eringa parliament y'eggwanga ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye n'ezelikopita ne zeetolola parliament si bwe busoso kiraba. So njagala mmanye nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okumba obululu obungi nti mwe bakulembeze sofa betwina on ground naddala mwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagamba mu abali mu Kampala kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mmwe kibuna eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ngolaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe wadde wa kibiina ki. Naye omuntu yenna gwolaba nga byakola bipulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijukize munne. Very importantly. Nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye naddamu ekigambo kyeyangambako olumu ngera tunyumya. Nagamba nze experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe. Kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba bampakidde mu mugati mukama kusirika. Bannange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Nga babaka banatula mu parliament ng'omulamwa kulwanirira kufuringa Uganda ne mu council eye Kampala by divisions basaba kibere bwe bukityo ne mu ggwanga lyonna baganda bange. Kati kiri official timuli bakulembeze. Then site katocha kwata bukwasi flag wabula osobola okukozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abaana bageto bakulabanga MP waabwe obanga MP ndebe bituufu bannange mwenna bakansalaazi genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kye bagamba ate bantu mubadde mubadde mubatya naye nga nga abantu banna bana balonda naye nga nga abantu babalonze ki kye babagamba tebali kye babagamba. Mission gye tuliko yakujjako ani tukibagamba lunye era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka okulaba nga tujjako nakyemalira Museveni.
emission twagitandika dda bangi nnyo nnyo mubadde mukitunuliza Kyagulanyi njagala okulisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala no nze siri overall nze nga mbagamba nawe osobola okubeera nga nze my mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible buli omu abeere Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza amaama olw'okyogerako ekyo obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkiikirira bannayuganda era bwenkeera ku makya ne ntandika okujoboja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika so njagala mumanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba sakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B no babegamba mpulira njogera ekigambo plan B plan eryemu plan A akujjako Museveni mu buli mbeera yonna yensonga lwaki mugamba tebinaba kuggwa munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujjukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda bya bwereere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti Mwami Byabakama mukozi wa Museveni. Mwami Byabakama gwe bakozesa okubayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa reepu kati yakuli akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda. Era ne tugenda ne tumuwangula newankubadde Mwami Byabakama yalangirira birala. Ekyo tekyamuleka kye kimu. Kyakusobozesa okumwambulako byonna byabadde ng'alimba abantu. Museveni is an absolute military dictator. Naye ayambadde suuti n'agenda mu UN n'alimbalimba abantu, n'agenda mu European Union n'alumbalimba abantu. Kati ekyo twakimwambudde yasigadde ali bukonya. So tosobola kuŋŋamba nti tetwasucceedinze in this step oba mu eno phase. Mwabibye Byabakama n'abaako byayogera naye n'omuntu ayonka akimanyi. So that is clear. We succeeded in that phase. We won him. Up to now, Electoral Commission, oluvannyuma tekibeerangawo ne bibalema declaration forms twazikuŋŋaanya newankubadde nga bakwatanga abantu ne babajjako amasimu gaabwe naye muze mulaba overwhelming evidence all over social media showing the military ballot stuffing, showing police officers and soldiers putting people on gunpoint to vote for Museveni, but we defeated him nevertheless. The presence of all of you is evident. Balwananga kuwamba Kampala kati kuwamba Kampala ekyokulala okusinga bano. So tukyamuvinga era njagala okubategeeza nti twagala okukozesa buli kikolwa ekiri mu mateeka, buli step eri mu mateeka na buli step ekkirizibwa ensi yonna okulaba nga tujjako nakyemalira ate nga kisoboka. Tibajja kufuba nnyo okukakanya abantu amukulembeze yagambye omwaka. My friend, tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi. Tetusobola kugumiikiriza yadde omwezi ng'abaana b'abantu bali mu underground babatokyalinga gwafa gwe bajjayo gwe basuula mu mugga wetaddamu kulabika n'omulala tetugenda kubeera bagumiikiriza nga kyali wange Nubian talina musango ali kitalya nga Edi Mutwe ali kitalya talina musango n'abaana b'omuwala bali bajjanjaba bannaabwe tetugenda kukkiriza. Ate nga byetwogera byonna biri mu mateeka. Yensonga lwaki bwe bajja ne bakola efujjo ne beetoloola wano era tujja kukozesa aga amateeka gennyini. Bwewaawo abalamuzi babateeka ku gunpoint naye Uganda eri part of the global village. Museveni tabatiisatiisa oyo yatya dda. Survival ye n'olwaleero sente zonna beewola neewole. Kati eyo gyazewola gye twalinyegere bwe tuti nga tumulabisa. So don't fear. You have no reason to fear at all. Okay? Zebanji badde banzitadda. Naye batya. Yes, bamanye nsi balaba ate bamanyi n'abantu babalaba. Njagala mumanye nti batya nze okujja mu bantu. Balooza abantu bagenda goberera nze nzekka. Kumba abantu bamanyi. Era namwe abakulembeze njagala mukimanye ekyo mikwano gyange. So, njagala okubasaba. Mujewo kiri nti ababa bawangudde ate be baba bakwesa abantu basobole okunyumira obuwanguzi obwo. My friend, temulina kye mwawangudde.
okuwangula okwannamaddala nga bw'obeera kansala ekitiibwa kyonna kikuweebwa 100%, n'emirimu gy'abantu ng'osobola gikola 100%. bagenda balwanisa, bagenda kufuba okugezako okukyusa narrative okulaga abantu nti balonda bubi. Oyo nonsense bwe badde nga bagamba abantu mwalonda bubi kati tujja bakolera ngudo. Tebalina buyinza, bannayuganda be balina obuyinza. Era bwe mubeera nga muli assertive, bwe mubeera nga muli confident, my friend, mugenda kuwesa bannayuganda ekitiibwa. So njagala mukimanye ekyo nti abantu batulinamu essuubi lingi, abantu batulinamu amaanyi mangi, ate nga nkakasa ndi confident timusobola okutuukiriza ebisuubi abantu bye babalinamu. Mbasaba balina mbeera ku social media, mbeera nga sibalaba naye nga mbalengeki, nga mbalengera, nga ndaba mwatandise dda disamoni, mwatandise dda okubagana, mwatandise dda okulobinga mimumba babadde kibano. Lwaki mugulwana olw'eminwe ng'enkota yammwe, impact ng'olusuku lwammwe? So kiri very important mikwano gyange, kuba n'abantu ababalonda babalaba. Temulina kubeera bapolitician ababulijjo, no. Mukikirira generation mpya, mukikirira endowooza mpya. Ffe tuli banjawulo, bino si bya bulijjo. Era n'abantu babalonda kubanga bamanyi muli banjawulo. Kati eno chance, yeno opportunity, yeno challenge mwe okulaga enjawulo gye mwina mikwano gyange. Temuluzinga direction n'omulundi n'ogumu, temuva ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Oba bye mbadde mwogera ebyabalondesezza nga mbadde mubyogera nga temulina kitiibwa, nga bakwata bajja kuba bakutte Masende Jason yayiwe Makindi, kati baba bakutte kansala. Kati balina kye batugamba? Tebalina kye batugamba mikwano gyange. Abantu babataddeyo, ababataddeyo be bano ba common people. Kati abasibwa, abakubwa, muli kumanyi g'abantu. Buli omu ku mmwe obululu bumeka bwewafunye, omanye amaloboozi ameka g'olina okwogera, omanye abantu bameka abakwesiga, omanye abantu bameka abakulinamu essuubi. Njagala mukijjukire ekyo mikwano gyange, buli wogenda okwebaka njagala omanye nti abantu abo tebakulonda kuba wasoma nnyo, abantu abo tebakulonda kuba abawa ssente, abantu abo tebakulonda kubanga ogenda bawonya abakubi b'emiggo. No,